enteekateeka ya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulu mu kibiina kya NUP gye babadde bateeseteese okubeera nga basinkana abantu b'ebundi bujjo mu kisaawe kino ekya Boma Ground zigudde butaka olunaku olwaleero oluvannyuma lw'ebitongole by'okwerinda okubalemesa okubeera nga bakisesinga obaolyawo ekisaawe kino. Tebakomye kubalemesa ku akisesinga kisaawe wabula ne radio gye babadde balina okugendako oluvannyuma lw'okubeera nga bamaze okugula ofiisi yaabwe radio babaganye okubeera nga nayo bagigendako. Kijje Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mbeera ebigambo byayogedde ngenda kuba nga mbikuwa Joel Ssennyonyi naye tanywa guteese akutta afande wa bwire obaolyawo n'amukunya emimwa okubula omuyisaako obuswanyu byonna ogenda kubeera ng'obiraba era ng'obitegeera. Mu ngeri ye munnayuganda munnange Uganda Police eyongedde okubeera ng'obaolyawo yeeyoleka nti yo ekolera obaolyawo mu nkwawa za muntu teweereza munnayuganda. Byonna ogenda kubeera ng'obiwulira. Nzikiriza muganda wange tutandikire wano tusobole okumanya ebintu nga bwe bitambula. Mbaanirizaako buli omu gy'asinzira okubeera ng'atugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeerawo okuba nga nkutuusaako ebintu eby'enjawulo. Nate olunaku olwaleero buterevu nteredde bubya nsobole okubeera nga nkutuusaako ebibadde gy'otabadde. Tugenda wa NUP oba mu NUP yatandise olunaku olwaleero bwetyo ng'eyolekera ebitundu by'ebundi bujjo. Olugendo terubadde mu kusomoozebwa kulyawo wabula we batuuse ebundi bujjo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aguddewo ofiisi z'ekibiina kino. Bw'amaze okugula ofiisi z'ekibiina kino ayolekedde okubeera ng'agenda ku radio era ne bamukubireyo ebirango muganda wange ne bamugamba nti abakulu baatuganye okubeera nga tukukkiriza ojja oyogerereko wano. Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okuba nga abaako ebigambo byayogera byenjagala obaolyawo tuwulirize muganda wange. Nga bwe tuyogeddeko buno obuzibu si bwa radio station, buno obuzibu si bwa badukanya kisaawe, buno obuzibu bwa poliisi yetadde musanvu mu kkubo n'etulemesa okutuuka gye tubadde tugenda. Ekisaawe kibadde kiggule nga twakisasudde nga waliyo n'ebyuma bye tulina okwogererako n'abantu ne radio station baadde batulinze ne poliisi negala amakubo. So obuzibu si bwa radio oba abakisaawe era tetulina luyombo nabo. Era tusuubiza abantu b'ebundi bujjo nti tujja kukomawo kuba ekisaawe twakisasula dda ne radio twakisasula dda. Just nsonga ya kukyusa date tujja kukomawo, lazima tujja kukomawo ebundi bujjo, tujja kutuuka ebundi bujjo, tujja kwogera n'abantu b'ebundi bujjo mu Boma Grounds, tujja kwogera n'abantu b'ebundi bujjo ku radio station. Okay, ekyo ngomaze okukitegeera njagala kutegeeza tu radio tebazimuganye wano wokka ne mu campaign yali nga tunoonya oba nga anoonya akalulu ka 2021 era baamugana ku radio stations ez'enjawulo baamugana okubeera ng'obaolyawo azaakisesinga musajja mukulu ono. N'olunaku olwaleero bazzeemu ebintu bye bimu oba bulijjo bye bazze bakola. Kakati ekyo kiteeke ebbali ekya radio yeeganye asazeewo ayolekera obaolyawo we yakwata ebbaluwa n'agiwandiikira ab'ebyokwerinda n'awandiikira kiraka w'ekibuga ekyo muganda wange n'amutegeeza nti tugenda kubeera nga tukikozesa era ne bamukkiriza nti obaolyawo ekisaawe tewali agenda kubeera nga kukyankalanya n'asasula ssente ze nga NUP wabula atuuse okuba nga agenda mu kisaawe kino ng'amagye agayiriddwawo. Oyinza okulowooza muganda wange baleese bataliyani ne bagiwummuzaawo. Kyagulanyi bamugambye bwe bati bamugambye nti mwami Kyagulanyi tukulabye weebale otuuseeko wano weebale kubeera ng'otuuseewo. Ani abimugamba? Ab'ebyokwerinda okuli Uganda Police Force wamu n'eggye erya UPDF bayiriddwa ku Boma Grounds muganda wange ewabadde wagenda okubeera olukuŋŋaana lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP oba National Unity Platform. Bano bagobeddwawo RDC ne DPC era nga DPC abategeezezza nti n'obaolyawo balina okufuluma ekibuga bagende kilomita 30 okuva mu tawuni y'ebundi bujjo 30 bagendeeyo mu kyalo okuva mu tawuni y'ebundi bujjo. Njagala kubeera nga nkuwa ekibaddewo obaolyawo amagye nga gayiriddwawo mu bungi ebigambo kambikuwosa okolabe ekibaddewo ng'oyinza olowooza bagenda mu lutalo.
Munsimu no sinaraba omuntu atya akalulu okwenkana ne Museveni. Omululu okoma gwaki? Yene bwe kabanga kasisibirizo okamanya. Otya? Student oba nurse oba medical office. Bwatekayo omuntu ayagala kwesimba. Museveni akankana. Sirabanga ko omuntu atya akalulu ngono omwami. Tokkirizibwa wadde okunkanga obukanzi. Oyinza otya okugana abantu abalala kwogera gwani? Beyita bani nze njagala kubuuza. Okuneewerera. Museveni akuleka n'oyogera ye yampa omumwa gwange. Abanya-Uganda nze simanyi entegeera yawe. Tosobola kuneewerera. Kuneewerera ku lwaki? Nze Katonda yampa omumwa. Njogera ekinduma, nsime nekigenze bulungi. Otya? Omusajja atuuse n'okwegayirira obuzzukulu ng'asigalewo ng'afuga kubanga abuwa switi ne kabaragala ne bulya. Wewe. Nze singa mba kyankwanzi ngamba nti excuse me Bush General, we are not here kufugwa ba Bush. Kube nduru ononye polisi abantu bajja bamukwata. Leader of opposition amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi atunnyonnyodde n'atugamba nti nno tebalina kubeera bundi bujjo lunaku lwa leero ba mu wiiki eno. Bundi bujjo baali bakubeerayo wiiki ewedde, wabula olw'okwagala okutereza enkolagana yaabwe n'ab'ebyokwerinda ne bagamba kabasooke babasinkane boogerezeganyeemu then bakwate ekkubo bajje nga tewali kigenda kubeera nga bagamba nti ate oba abaataddewo kino ate oba kino wadde babulwe kyakwekwasa newankubadde aba NUP basoose kubeera nga basinkana ab'ebyokwerinda, wabula kino tekirobedde ba byakwerinda kutaataaganya ntambula zaabwe. Ebigambo bya Joel Ssenyonyi byebi kino kya bumenyi bw'amateeka. Twagenda ne tusinkana obukulembeze bwa poliisi nze ne bakulembeze bannange mu kibiina. In fact leero si bwe tubadde tulina okubeera ebundi bujjo, twali bakubeera bundi bujjo wiiki ewedde naye ne tugamba katulindemuko soke tubasinkane tusiige ekifaananyi eky'obuntu bulamu eky'obukulembeze. Mu kubasinkana balina ensonga zaabwe nga naffe tulina ezaffe ne tubabulira ezaffe ne batubulira ezaabwe ne tukkaanya nti buli omu ajja kugoberera amateeka. Era tugezezzaako kuba abaali batugamba abantu abamu ababagoberera emmotoka bazitikka kabindo naki, tugambye abantu baffe abatugoberera tukuume empisa era kye bakoze. Bonna abajja okutwegattako betumanyi ne betutamanyi. Naye ate poliisi bo n'amagye basazeewo okusigala nga bamenya amateeka. Twabuukinga Boma Grounds, receipt tuzirina. Twabuukinga okubeera ku radio station Development FM. Naye ate RPC wabwire gutwasanga emukono ate gwe tusanze side eno agamba nti management ya radio tekimanyiiko, ne tugamba sookoleke kakati gweoyogera nga managing director wa radio twasasula receipt tugirina. Kati kikyotegeeza twagala poliisi n'amagye bwe babanga balina ebifo ebimu bye baagala tutuukemu tetulina buzibu, kuba tetuyinza kubanga tutegese rale Boma Grounds ate ne poliisi nayo netutegekera awalala. Kati sooke ffe tutuuke gye tuplaninze okubeera. Then poliisi bwe babanga balina awalala we baagala tutuuke tewali buzibu, tujja kukomawo omulundi omulala tujjeyo naye tutuukeyo. Naye twagala okulabula poliisi n'amagye temutusindiikiriza, tukuuma obuntu bulamu, tulaga bannayuganda ekifaananyi eky'obukulembeze ne bannayuganda temubasindiikirize. Ennyindo munnaye bw'onyigiriza ennyo egy'omusaayi. Mu ngeri y'emu wabaddewo okuwanyisiganya ebigambo wakati wa Joel Ssenyonyi, David Lewis Rubongoya ne DPC Wabwire. Abajjukira simanyi oba bano ba DPC bakola buli we basanze. Njagala ojjukire nti omukulu ono Wabwire y'omu eyagaana aba NUP ogenda ekamuli. Ne kakati we bazze bundi bujjo ye muntu y'omu gwe basanze. Kakati ba DPC bakomawa era wawu gye balina okubeera ne gye batalina kubeera. Kirabika bapatana bupatanyi ne bagaa kakati gwe oyo tumukwasizza. Kakati Wabwire agudde mu mbiza Joel Ssenyonyi n'omukulu amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya ne bamwokya kajojijoji w'ebibuuzo bakanze mubuuza owaye afande. Ife bwe twali tubuukinga ekifo twabuukinga wano era ne batutegeeza nti kiryokke kakati gy'otusindika baani abaliyo. DPC n'agamba kakati mulabaawo amazima gali nti eri tewali aliyo. Ne bamubuuza kale tewali aliyo gwaki tubuukingidde nga DPC Matama Ntenvu babuuza DPC owayi kakati gy'otusindika eno gwe wataddeyo ensimbi. DPC ngagamba ebyo sibimanyi. DPC tugenda twogerereko n'aba radio batuganye okubeera ng'oba oli awo tujja akiseesinga
DPC n'agamba ebyo tebinkwatako sibimanyi era nze nkola kimu kye baŋŋambye. Bamubuuza ani akugambye, DPC tayagala kwogera. Bamubuuza ani akutumye, DPC agamba tojja kunkubya kibooko bintu bya kisiru bwe bityo. Mugende muve wano. Kale nno muganda wange ali eyampuliriza tufune ku bigambo ebiwanyisiganyizidwa wakati wa Lewis Rubongo ya DPC ne Rob Joel Ssenyonyi. You know that we did not book Sachirunia. We did not book it. We don't have a receipt for it. It's not our ground. Why you are going to see it? Why you are going to see it? We don't have tanks there. We don't have anything. For us, we go to Goma ground. And we have a receipt for Goma ground. We have a receipt. And we also have a receipt for the radio. We just cancelled our program. Let's go to it. What's your worry? What's the problem? Why can't you talk on radio? The other place is engaged. Okay. What about the grounds are busy at the gate, but the radio station for which we pay that is our program. What's the problem? But we don't crowd go on the radio. No. We let us through. The crowd okay can stay here. Let's go to Kirune. No problem. Let's go to Kirune. It is, you see, Afande, the reason why we are having this program is to speak to our people. You see, when you block us from when we are Bawuziza officer addamu kimu when we agree. Officer ali awo naye agamba bano bafaaki nange. Kale buli bambuza ebibuuzo ebingi omusaala nfuna mutono kyokka mumbuza ebibuuzo bingi agala bagutooleko butoozi. Officer ebintu bimutabuseeko bamubuuza ebibuuzo bingi akasaala afuna katono ate nako singa abyanukula mu nziramu abakulu gye batamugambye akasaala kayinza okugenderaawo ne bagamba waaye officer agenza okulaba waaye abasajja bye bamubuuza bisusse akambe ku kyalo kino kaneetegula envira obusajja bwa Nuupu buno bukuba bulinga bidongo by'abalokole bukuba bulinga birogologo. Okay, embeera ebaddewo muganda wange wabula nga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde ayogerako n'abantu b'ebundi bujjo ng'asinziira wali oboolyawo wagguddewo ofiisi abagambye lwe nasembayo okujja ano najja mbasaba buwagizi era ne mubumpa mu bungi. Kakati nkomyewo mwali mumpa obuvunaanyizibwa obw'okubeera pulezidenti w'eggwanga lino ne ku luno nkomyewo nga mbagamba obuyinza mbubawadde mukole nga bwe kisoboka okulaba ng'eggwanga lino linunulwa ebigambo bya Bobi Wine byakozesezza bye bino. Ndiwano kubategeza sinange kati obuyinza nabo batisa era mu buyina ati obutoki obwo munawiteebo habwererya mabeera birisinga amabasubuliryaabo habweribenine bandu abinye butoki munnayuganda alina obuyinza obwo buli munnansi alina obuyinza kega amaani agakukola ekyapasuwe kukola. Tolina kulinda politician yena akubulira ekyokola osobola okuyimirira n'okwata ekipande kyo banobulira muno betuwera nga tuli bangi Museveni aba alina okugenda. Ebigenda maaso e Kenya mubiraba. Ebigenda maaso e Kenya mubiraba. Kenya munabirangire. Tumaze ebbanga nga tubagamba nti people power is stronger than people in power. Musobola okutaasa Uganda mu abavubuka b'ebundi bujjo n'abavubuka Western Uganda mwenna. Mwanganakazi ebihanga lino inyo abantu banyabundi bujjo abantu banya Western Uganda. Bwe muba mwagala okumanya kyokkola mutunuleko e Kenya. Mu ngeri y'emu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze maaso n'okuba ng'ategeeza bannamawulire bw'abagambye nti nno olunaku olwaleero tuzzeemu okuba nga tutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga National Unity Platform wabula okusinziira ku bigenda maaso poliisi erabika nga tegenda kubeera ng'etuweeza batuganye okubeera nga twakisesinga ekisaawe kye twasasudde batuganye okubeera nga tugenda ku program gye twasasulidde ku radio era nga ba radio batutegeezezza
nti abakulu babagambye temugeza ne muyisaamu eddoboozi ly'abavubuka abo. Olunaku olwajjo, olunaku olw'eggulo nakoledde emboozi ne nkugamba nti ne drive just eziranga nti omukulembeze wa NUP agenda kubeera nga ajja wano mu bundi bujjo bazikutte. Nakutegeezezzaako nti DPC mu bitundu eyo ne RDC beefudde ekirala muganda wange. Baganye drive okubeera nga ziyitamu, baganye radio zonna okwogera nti waliwo omuntu agenda okujja, wabula tekirobedde bannabundi bujjo okubeera nga obaolyawo bo bazze mu bungi okubeera nga babuuza ku muntu waabwe. Wabula Bobi Wine alina ebibuuzo yeebuuza nti poliisi kati tukolagane tutya nayo, kubanga tugezaako okubeera nga twagala tukolagane wabula kirabika tebigenda kukola. Yeebuuza tukolagane tutya ne poliisi. Ddala tukyalemeddwa okumanya ekigendererwa ky'abapoliisi weewaawo okumala ebbanga ddene tebagoberera amateeka, naye tufubye okumakinga sure tukuma obuntu bwamu era tugoberera amateeka. Twongezaayo enkuŋŋaana zaffe zino emirundi mingi nga bawa ensonga emu oba endala okutulemesa, naye twagondera buli kiragiro kye baagamba. Ne tubuukinga radio gye tugenda okwogererako ebundi bwojo, ne tubuukinga ne venue ekisaawe ekya Boma Grounds awabeera emikolo emirala gyonna. Naye tutuuse olunaku lwa leero olumaze okugula office yaffe ne bassa roadblock mukubo ne bagamba balina order from above, tetukirizibwa kugenda mu kisaawe gye tubadde tulina genda kwogera n'abantu, tetukirizibwa nakwogera ku radio station. Kino bazze bakikola naye tumanyi nti bagezaako okutusoomooza tusindikagane nabo oba tulwanagane nabo kuba bo ebyokozesa eryanyi bye bamanyi. Ne tufubye okugoberera amateeka, twagala ensi yonna erabe nti bapoliisi n'abamagye be bamenya amateeka ate ffe tugoberera amateeka. Neera tumanyi nti abantu baffe bajja kutuuka ekiseera benyiwe. Kati kiki kyemuzaako kubanga tumanyi n'enkya olunaku olutako era kugenda kubeera enkya tugenda Bushenyi ne Ishaka era tugenda kugoberera byonna bye twayogerako. Ttiimu y'abakulembeze baffe ng'ekulembeddwa Right Honorable Joel Ssenyonyi ne Secretary General ne Deputy President bagenda ne basinkana poliisi ne bateekawo obuwaayiro bungi nnyo bonna ne tubugoberera, naye era still batulemeseza okuba olukuŋŋaana lwaffe ebundi bujjo. Tumanyi nti kye basinga okutya be bantu. What they fear most is the people. They don't want people to show support for change and tiredness for the regime. But we shall not stop, we shall proceed, and ultimately we shall reach where we want to reach. Okay, kale mu ngeri yemu ye Robert Kyagulanyi Center mu Mitembo njagala kubeera nga nkwongerayo oba koolyawo obeeka ebigambo byogenda mu maaso n'okuba ng'otegeera. Ffenna tukimanyi nti no bannayuganda bateekateeka ennaku z'omwezi 23 ogenda mu maaso n'okuba nga balaga obutali bumativu eri palamenti y'eggwanga Uganda ejja baate omusimbi okukira oba olyawo oyinza olowooza nti Uganda yensi esinga obugagga mu nsi yonna. Abayaaye, abakyala n'abaami mu palamenti y'eggwanga Uganda bali ku musimbi batokomola nga bawulira baagala. Bannansi beeryankuta bo bali mu kubeera ng'omusimbi beegabira ate we beewaana. Omukulu amanyiddwa nga Kayindo Tafiire mu vidiyo gye mbakoledde esoose namukulaze ng'agamba temukkiriza omukulembeze yenna okwesiriwaza. Okuvayo n'agamba mbu zino ssente nazirya naye ndya nammwe. Wano tetulonda bakulembeze babbi, tulonda bakulembeze kutuyamba. Wano Robert Kyagulanyi Center ndowooza nsooke nkuwe omwogezi wa poliisi ebigambo byayogedde then tujje ku bya Robert Kyagulanyi Center kubanga abagambye ti ne bannayuganda kye kiseera tusitukiremu oba olyawo tubenga bannakenya kye baakola. Katutandikire wano era okukubiriza abavubuka b'e Uganda okukoppa kye balaba abavubuka b'e Kenya kye bakola, okwekalakaasa mu ddembe, okugaana amateeka agabanyigiriza n'okusindikiriza abakulembeze baabwe okukola okusalawo okuyamba ensi. Era tuyozayoza abavubuka b'e Kenya, abavubuka b'e Uganda balina okukola nti abavubuka b'e Kenya bwe balemeddeko pulezidenti w'e Kenya yakoze enkyukakyuka ez'omuggundu. Omusolo gwe baali babateekako baaguganye era ne pulezidenti waabwe n'agugoba. Ekyokubiri, pulezidenti waabwe yagobye kabineti yonna magomaanyi g'abantu ye enkyukakyuka esobola okubeerawo nga tewali kuyiwa musaayi wabula abantu nga bataddewo amaanyi nga beekalakasiza mu ddembe. Era twongera okunga abavubuka b'e Uganda kyezino ensonga temuzirekera abakulembeze fe, abakulembeze tusobola okukolako paati yaffe ne tulabisa obukozi bw'ebikolobero n'obumenyi bw'amateeka obuliwo
ne tugenda ne bweru w'eggwanga ne tumakinga sure tooki z'ensi yonna zitundde mu ggwanga naye mwe abavubuka b'eggwanga mwe abavubuka b'e Uganda mwe mulina okukimaliriza kubanga kino tekirina kubeera ku Ssenyonyi oba Kyagulanyi oba Muwada oba omuntu yenna yenna no kyammwe eno ensi yammwe era mulina ogitekinga bwaka. Oyo ye Bobi Wine bye bigambo bye ye byayogedde agamba yes tuteekeddwa okubeera ng'oba oliawo tugenda mu maaso n'okubanga tutunulira ebintu bino n'enkaliriza naffe tumenkemu. Nakugambye waliyo kye bayita generation gye bayita generation Bobi era nga hashtag eri ku Twitter ne ku Facebook eri eyetambula bali bakola generation Z Geno Z wano waliwo generation Bobi GB hashtag GB kale nno nze njibayisizaamu mugitegeere mu ngeri yemu njagala kubeera nga nkuwa ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogera ku kwekalakaasa agamba bannayuganda wake up muzukuke. Geno Kayindo Tafire yatugambye enough is enough. Enough is enough. Robert Kyagulanyi Ssentamu ababuuza lwaki temwenyigako bantu mmwe basajja mmwe n'abakazi mwabaki nga bababba ne mutandika okukaaba ng'obukaabi ettaka balitutte ebyobugagga babitutte poloti zammwe bazitutte omusimbi abasajja bali mu gwegabira service delivery zero lwaki temuvaamu empewo wali agamba nti no bannakenya bo banyiizeemuko bwe banyiize William Ruto president waabwe n'awulira noono yeetaaga kusitukiramu bwentyo bwe ŋŋambye yeetaaga kusitukiramu gumazima. Twagala okutegeeza bannayuganda nti nga poliisi tukimanyi ate tukissaamu ekitiibwa nti omunnayuganda ayina eddembe ate eddembe eryo liri mu constitution okulaba nti akkirizibwa okukola mu luzungu kye tuyita a peaceful demonstration ne the right of assembly. Naye tumanyi nti waliwo abagenda ne beekweka mu ddembe lino okuteekawo okujagalalo mu luzungu kye twaliyise public disorder. Ffe nga Uganda Police twagala okulabula nti okusinziira ku intelligence kye tuyina mobilization eno eyinza okuvaamu ebintu ebitali birungi era ne tugamba nti tetugiwagira. Tusaba abantu bonna abaagala okuteeka eddembe lyabwe okutambuza okulaga obutali mumativu bwabwe okulaba engeri gye bakwataganamu naffe so that eddembe ly'abantu abalala teriyingirirwa. Era tugambye leero tukiteeke mu buwandiike tubabuulire waliwo abantu oluusi abagwa abawubaziti misleading bebawubisa ne bendinga nga bafunye obuzibu naffe. Okay, kale ebyo bye bigambo ampuliriza njagala okubeera nga nkuwa akatambi oba program oba okwogera kwa His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu kwasobodde okubeera ng'ayogerako n'abantu b'ebundi bujjo newankubadde tayogeredde wabadde ayagala naye asobodde okubeera ng'ayogerako nabo era mu kwogera kuno asobodde okuba ng'abagamba ebyo byateekeddwa okubeera ng'abagamba. Badde njagala onzikirize nkuwa ebigambo bino osobole okubeera nga naawe obiwulira era obigwennyalwe. Njagala kwebaza buli ssekinnoomu atambudde nange webale nnyo webalire ddala okubeera ng'otwegesa amatu oba oliawo n'otuwuliriza. Njagala nkulekera ebigambo bino speech ebadde nnungi nnyo njagala tugiwulirize. Abantu b'ebundi bujjo abanyabundi bujjo olwaleero mbadde neesunga okujja okwogerako nammwe ekiro kyebwako nabagana ebiteekanije kwisa kubugoona wano okumala ebbanga ddene nga twagala kujja bundi bujjo naye nga batulemesa obalabeeruukanizobola kwisa bundi bujjo tetunga tulemesiya enkuba batonya nga bagamba Kyagulanyi n'abapipopa amwe mutenyeseza enkuba temugenda kujja embula niyatoona kati mutaasa yona balina mwatone y'embula babeerawo accident nga bagamba ku nguudo abadde accident temugenda kujja obulwamaholo karuuda bati kulekekasa yayiri gimamale kumulunya hoola naye bamanyiga abantu
wano tutuuse puroguramu yaffe siyakwogerera wano era wano tuze just kugulawo office puroguramu yatuteri kubugerane etutwagikugula office yani puroguramu yaffe yakugenda kugerana mu radio puroguramu yatuniya kugenda kuvugana no radio tuveewo tugende twogere namwe ku Boma Grounds twasasudde nga tugenda kwogera namwe ku radio twasasudde tugenda kuvugana no radio kubanga abantu bonna balina eddembe okugenda ku radio nga buli omu alina mukisa kugenda radio so twasasudde nga tulina okugenda ku radio twogerera abantu bebonibusasura etutolerera ndo ku radio eno risiti gyemulaba erisiti gyemulangire eno twasasudde ekisaawe ekya Boma Grounds kubanga buli muntu alina eddembe okugenda okwogera n'abantu ku Boma naye mujjukira nti ne mu presidential campaign tebatukkiriza kujja kusinkana bantu naye abantu ne bayitawo Mapo Media TV. Oli ku Mapo Media TV. Museveni akozesa poliisi nga ayagala okutta abantu nga ayagala nokole fujjo tukikola amateeka naye ebimu ku byenjagala bagamba ku Boma mbadde njagala bagamba ebintu bibiri oba bisatu ekisookera ddala bundi bujjo esobola okukyuka nebeeranga Nairobi nebeeranga Kigali nebeeranga Lagos eno bundi bujjo erimu obugagga bwa Uganda bungi nnyo 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 ye mwemu singa okulima koko mu regioni yaffe eno oyo just koko yekka singa obukulembeze buba butaddewo factory singa wano temujjawo koko singa chocolate ava eno ebyo byonna bisoboka tetubiroota buloosi naye ababafuga tebaagala bibeereyo kuba baagala babakume nga muli baavu basobole kubafuga bundi bujjo nayo eri part of Uganda and it's a very important part of Uganda bundi bujjo naye nemwe abicweka bya Uganda kandi nkicweka kyamaani mwehanga ate njagala mukimanye nti ebizibu bye mulina tebiri wano wokka biri buli wamu ebizibu ebituwite si biritulume tubene bikalume Uganda yosi mwalabye nga bagoba abantu ku ttaka lyabwe e Kampala nga bagamba nti wetland abagamba nti balwanirira butonde batengo balwanirira bintu byense Greenland naye njagala mumanye tukimanyi essala ekimanyi nti nammwe abantu abaali wano baclaimant b'amatongo nabo babagoba ku ttaka lyabwe mu bukyamu abantu 2,000 era tukimanyi nti babagobawo nga bagamba balwanyisa butonde naye ekibira semiriki kyonna bagenze bakitema agenda maaso mu Uganda yonna nga ne wano bundi bujjo emirimu babaguza miguse sigenda kwogera ku byamalwaliro sigenda kwogera ku masomero naye mumanyi nti ebizibu ebiri wano byebiri mu Uganda yonna sente ze babba mu collab
corruption ziwera trillioni 10 ezosobola okukola enguudo za Uganda zonna mu myaka 3. Mubusuma eba corruption zikusobola kukwera Uganda enengoda kumala myaka 3. Sijja kumala budde nga njogera ku bizibu olwaleero naze babulira solution. Kumala bwere nembagambera bizibu nasiko bagambera kyakukola. Jobola tebaagala nyingire bundi bujo, tebaagala njogere n'abantu ku radio, tebaagala abantu b'ebundi bujo bawulire byetuzo kubagamba. Yesonga habakizibanzirenga kano ku marediyo nikanya nenyu habwerera abanagese byake babwera bike bachungula amatwe. Njagala mumanye kino bundi bujo mwe abali wana abaana abali ku social media abali mutulabe eyo n'okwetola ensi. Kubako bagambire nwabale hane hamwe nwabale abali akubona social media platforms. Ebigenda maaso e Kenya mubiraba. Ebigenda maaso e Kenya mubiraba. Kenya munabirangire. Tumaze banga nga tubagamba nti people power is stronger than people in power. Musobola okutaasa Uganda mwe abavubuka b'ebundi bujo n'abavubuka b'Eastern Uganda wenna. Western Uganda. Bwe muba mwagala okumanya ky'okola mutunuleko e Kenya. Mamabi mukandalangire kyalikola musamalire e Kenya mireyo. Musobola kuba tasobola kutuuta ffenna n'atumalawo. Omulemi wabiri tulemerako twangana mwihako habwerebesanga fite tuboosya katunzaho. Twenga abakulembeze tukole omulimu gwaffe. Tuwenga balemi keda nga bali ako tukulembera mbu tukole ekitukusobola. Bwe nasembayo okujja no wadde nayogerera mu kibira nabasaba obuyinza era ne mumpa obuyinza ne munonda mmere pulezidenti wammwe. Ndi wano kubategeeza nti nange kati obuyinza nabubaddisa era mubuyina. Obutoki obwo munawiteebo habweribya mabeera birisinga amabasubuliryabo habweribya ninye bandu abinye butoki. Buli munnayuganda alina obuyinza obwo. Buli munnansi alina obuyinza keda amaanyi agakukola ekyapasuwe kukola. Toyina kulinda politician yena akubulira ekyokola, osobola okuyimirira n'okwata ekipande kyo n'obulira munno bwe tuwera nga tuli bangi Museveni aba alina okugenda. Njagala kino mukiwulirize bulungi. Njagala kino mukiwulirize bulungi. Bannaffe bangi bulijjo tubagamba nti musobola okwekalakasa ne bagamba bwe twasembayo okwekalakasa bakuba abantu basukka mu 10 amasasi. Oli ku Mapu Media TV. Omuntu niwekalakasiye kera niwanga ebyalo gode bakukwita nanga bangi bakabata bwere buli. Naye njagala okubategeeza nti tubadde tukola omulimu okumala emyaka egisinga mu 2 nga twetoola ensi yonna abawa Museveni ssente nga twagala bamuteekeko natti kubanga kisoboka. Tukagambira nti twakolaga emirimu kumala emyaka nga 2 ntwerigirira mu nsi yonna neku Museveni abakumulaga buyambi balengeze ku mutima wabo na ku muto sanction. Njagala okubategeeza nti Museveni mwe mumutya naye ate yasinga okubatya. Ensonga lwaki lulinga basibira makanga sobola wadde kutuuka wano. Naye kati ensonga lwaki nsobola n'okutuuka wano kubanga amaaso g'ensi yonna yonna gatutunuulidde. Nakubikwiga mutawuni hane akire nanga amaaso ga ensi yonna gamulolye. So njagala okubasaba nti mwegatte ku bavubuka abeetoolodde Uganda yonna tuleetewo enkyukakyuka wano. Kubagambira nti mweyunge abayuzi mwehanga lyonna abamali kwemerera tuleete empingisya hane. Bino bigwewo ebyokukozesa obubi obuyinza nga poliisi ezanya byabufuzi mu kifo ky'okuuma eddembe. Lumbi tugende mwehanga nambali buli kitongole kirakola omulimu gwakyo tibirya poliisi kusobolesa eba nayo nga NRM. Ensonga ezisigadde zonna nazibagambira ku rediyo kansubire nti abasirikale oli ku Mapu Media TV bagenda kukkiriza tuyitewo kubanga tewali kishamu kyetukoze.
nabalazeewo dda Leader of opposition, Comrade Joel Senyonyi ne Secretary General bagende bababulire bulungi nti balina kubeera ba officers b'amateeka ba respecting amateeka tuyiteyo bulungi nga tewali afunye buzibu. oli ku Mapu Media TV kamera nina kugi njagala kubasaba mmwe mubeere bakkakkamu mubeere disciplined bali be baba bakole fujjo bokka. njagala mukimanye nti buli wa poliisi akole fujjo mu abakamera njagala mubeere ku kamera zammwe muba profiling buli Mapu Media TV kamwejumbira Charles Mpanga ku kamera njagala basaba mubeere bakkakkamu.